Omuwala atannafumbirwa ofulumeti ennyumba nga toyina lipstick ku mumwa. N'olaga n'ekisiibo kye tuli mwena bali kutugwadde ekisiro okutwagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali etawamayanja bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukutiza ekitibwa n'amateero. Mwoyo mutukuvu jangu ofuke era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Akati ekigenda mu maaso kyo kikambwe nnyo. Abasumba batabuse. Enjiri etawuse. Enjiri etawuse. Era gwe mulokole otanyweze Bayibuli. Enjiri etawuse. Kakati ono musumba ntume Victoria Church Kakiri akugambye gwe muwala gw'omuto atannafumbirwa ofuluma oti ennyumba ng'emimwa togimyudde. Ngimwe tugitaddeko purple green yate enjala zibeera zitya nga tozisiize. Baba wano we tutuuse wazibu. Ali nze njagala mukuteereko omwewulirire kubanga ndiŋŋana oluyimba alwonoona. Njagala mukuwe weewulirire ebigambo bye okakase nti we tutuuse wo wazibu olina kwenyweza. Muwulirize ate nkomewo. Omuwala atannafumbirwa ofulumeti ennyumba nga toyina lipstick ku mumwa. N'olaga n'ekisiibo kye tulimu nga gyonna gyatise giraze n'ennyingo. Ategedde gamba amiina. Ebyo birekere bali abaafumbirwa ate nabo balina engeri gye bateekwa obbikyusaamu. Haleluya. Omuwala atannafumbirwa otambula otya ng'enjala teziriiko kalangi. Omuwala atannafumbirwa otambula otya ng'enjala ziri munda ozisaanise ng'engatto ze kwegamba oyambala engatto ziringa z'abasirikale. Ategedde gamba amiina. Omuwala atannafumbirwa ayina engeri gy'ayambala engatto, kika ky'engatto gy'ayambala. Naye ne weesaanika ng'agenda okulwana entalo. Bila Yesu waffe engalo wamma gwakitegedde. Kale tugenze mu Bayibuli. Tugenze mu Bayibuli. Njagala ekiwundu ekiri ku mutima gwo kiwone. Ekitabo kye tulimba kiyita oluyimba. Gamba munne ekiwundu ekiri ku mutima gwo kiwone leero. Otuuse mu kitabo ky'oluyimba. Mu luyimba lwo mulimu essula ey'omunaana. Mulimu olunyiriri olwokusatu. Kale tandikirawo. Omukono gwe ogwa kkono. Tandikira ku lusooka. Singa obadde nga muganda wange eyayonka amabeere ga mmange, bwe nandikulabye ebweru nandikunywegedde. Weewaawo so tewandibaddewo eyandinyoomye. Nandikuleese n'enkuyingiza mu nnyumba ya mmange. Eyandinjigirizza nandikunywesezza omwenge ogutabuddwamu ebyakaloosa. Kati sooka okomaawo, njagala kunnyonnyola. Ninayo omulokole ali Saudi Arabia eyo yambuuza. Naga musumba bwe tusoma endagaano enkadde ng'eyogera ku mwenge. Era ng'eyogera ku muwala okunywegera amabeere, okunywegera emimwa gya mwannyina. Ati njagala bannyonnyola bulungi. Isirayiri nabagamba bino ebintu bisatu mu byawulenga. Tuyina kye tuyita culture. Tuyina kye tuyita legal tendency y'ebiki ebyo. Ebintu ebikkirizibwa gavumenti nga ye biinako enkola obuvunaanyizibwa. Tuyinayo culture. Tuyinayo ebintu nga gavumenti ye biinako obuvunaanyizibwa era nga n'amateeka gaabyo gakolera
mu gavumenti kyokka tuyinayo n'ebintu nga byo bya mwoyo. Bino ebintu bisatu bikola ki? Byawukana. Kati wulira, mu Bayibuli muno mulimu ennyiriri nga zo zoogera ku Isirayiri nga culture, not as a faith but as culture. Katonda bwe yali alonda Isirayiri teyayagala yeetabulemu kintu kirala kyonna, era nga mu mwoyo bwe kyandibadde, naye mu mubiri we have different cultures. Kati gwe mulokole wa wano tomala gagolokoka ku makya n'ogamba nti nze nalokoka, yadde maama wange wangabi ne taata wange wangabi, nange ngenda kuwasa wangabi. Baana ba Katonda kambabuulire, kale baana ba Katonda adde bakyababuulira nimbe zasooke tukomekaawo. Musumba ekintu kya explainings ekimu kituufu. Mu Bayibuli omwo waliwo ennyiriri nazo specifically zaali addressed for a specific region or specific persons. Kitegeera abantu bakozesa ennyiriri ezo like engero za Timotheo okunywa ne bazikozesa. Pawulo yamugamba olunyiriri olwa I think Corinthians if not, Pawulo agamba abakyala basirikenga. Waliwo obuzibu mu kanisa eyo, abakazi baali bayitiridde ku basajja. Pawulo yakozesa omwoyo wa Katonda n'ayagala abazzeeyo ku level gye balina okukola ki, gye balina okubeerako. Ekyokulya embizzi ekyo kyali kyagenda eri baana ba Isirayiri bokka. Katonda yali abalaga nti beeyisanga mbizzi, yeri ebisesemi. Leero bakkiriza entya tebakkiriza, n'abagamba nti mugirya kuba kati ebikola byammwe bigifaanana. Okitegeera? So ebintu bingi mu Bayibuli omwo era tulina okuba abeegendereza nga byo biri specifically for individuals or for a nation. Kati ekyali ku stick, njagala osome Bayibuli mulokole, aye nekyanja okozesa omwoyo wa Katonda. Bannaaye bintu bingi bikyanya, bintu bingi bikyajja. Oli ajja kuvayo abagambe kino kibi, oli abagambe kino kirungi, kiri kibi. Kakati gwonoba tolina mwoyo wa Katonda nga gwolinze social media, mbu yegenda okuba nga efeedinga omuntu ow'omunda nga gyogenda okwebuuzaako. Bino social media ebyobulimba ebiriko bingi ate n'ebituufu ebiriko bingi. Era naye oba ogikozesa olina okuba nga ojjuziddwa omwoyo wa Katonda obutakwatibwa offside. Kakati basisita baffe, naye ate by the way njagala kino kyo tukyogereko bulungi. Waliwo enjigiriza era eziriwo, tolina kwambala kino, tolina kwambala kino. Sisita olina okubeera mu mwoyo buli ssaawa, olina okwambala biganduula, bimateneti, ebikwekweya ku ttaka mu mwoyo. Okitegeera? So waliwo ate enjigiriza eriwo nga basisita ate basiruwadde busiruwadde, omuntu n'alemererwa n'okwefaako. Okitegeera? Omuntu n'abeerawo nga namagwatala nga tosaana agenda n'owulira njiri omuntu n'agiwulira. Kagame ebikolwa byaffe nabyo bisawundinga nnyo mu bulamu buno bwa bulijjo. Naye abasisita bangi badibidde mu makanisa teyeefaako. Brother mutula sisita ali awo, olugoye alwambala nnaku nnyo, agaviiri gonna gaakoma eri, ati bamugamba enviiri tosiba n'okutereeza tasobola zitereeza, buli kimu bamugamba kibi, daayi mubi, ebizigo bibi, buli kimu kibi. Kakati sisita ali awo. Olina okozesa omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda alina final answer. Naye we tutaagolokoke ne tudda ku mwoyo wa Katonda ne tuva ku social media propaganda omu, tugenda kukomekereza nga tuwabye. Kati Musumba we yagambye sisita enjala zirina okushayininga, olina okushanana. Olina okushanana, enjala zirina okushanana. Omumwa myusa, buluyi red, maaso gabe ga pink, obeera eri obe nga robot. Okitegeera? Bannange wano we tutuuse wo wazibu.
wano we tutuuse wazibu, buli mbuzi yakudda ku nkondo. Mulokole olina kwata Bayibuli ogyesomere ogitegeere, otherwise wona olinanga feeding from people olabye. Si kiri okuwuliriza abantu naye ate omuntu ekintu kyayogedde omuntu alina obukakafu ku kyo ye Mwoyo Mutukuvu, yalina obukakafu bwa message eyo oba ntuufu oba si ntuufu. Kale mulekere otutunuulira oba okutunuulira abantu, wabula ebigambo byetwogera oba abantu byeboogera mubiteeke nga ku minzaani, mugyengayo ebyawandiikibwa. Naye ate ekizibu kye tulina, onoopima otya ebigambo nga tosoma Bayibuli? Kubanga Bayibuli kyekipimo. That's the disadvantage we have and the problem. Tetusoma Bayibuli. Kakati ebintu byonna ebijja nga byo byakutubuzabuza byo tesobola nategeera nti bituufu. Ate tuyinza okwekanga ebituufu bye tuwakanya, ate bye tutawakanya nga bye bifu. So enjigiriza mpitirivu. Kati we tutuuse wano katogo kennyini ka bijanjaalo na muwogo kazibu. Ozibiriramu woti ensi ey'omwoyo ogenda okudda eggulu nga yakulese dda miles na miles. Miles. Naye nga nze omuntu siwagira muntu okwemyula mimwa. Nze sibyagalira ddala. Sibyagala. Naye ate ekyo tekikuggyako okwetereeza nga sisita. Nolabikako bulungi. Bannange okubeera mu gaganduula, Mothers Union, nga agaviiri gakomeeri toweefaako. Si kyekiraga nti oli spiritual field. N'endabikayo yennyini ebuulira ekigambo kya Katonda. Bagamba kasofa ku muntu omwo na Katonda alaba, Katonda talaba abantu balaba, Katonda alaba mu ekiri munda mukwe. Kakule essaawa zino noba oliko effuta, waliwo otuuka n'olatandika okuwulira enjiri n'olabira ddala ng'ate abantu bagamba gwe weetaaga Yesu. Kubanga bali blind, bo tebabiraba ebyo nti ojjuziddwa Omwoyo wa Katonda. Bo basooka kupima endabikayo. Okimanyi tulina abantu bangi betuwulidde enjiri naye nga tetwasamyangako na bumwa bwaffe. Just endabika. Ebikolwa. Ate bino ebiro eby'oluvannyuma, enjiri y'ebikolwa ate y'amaanyi nnyo n'okusinga eby'okuddaawo okwogera obwogezi. Okusinga okuddaawo, enjiri y'ebikolwa y'amaanyi nnyo. Kaakati bw'eba nga lipstick mubi n'ebirala, ate tekikufuula kubeera n'amagwatala. Olina okwefaako. Olina olabira guno omubiri gugwo Katonda yagukuwa paka akaseera kaagwo okudda mu ttaka. Otagufaako era nabwo gufuuka ekyo ky'ogusazeewo ogukole ki? Gubeere. So mbakubiriza tusome Bayibuli. Era Omwoyo Mutukuvu tumufuule nnyo mukwano gwaffe okusinga emikwano emirala gyonna gye wali olowoozezaamu. Leka abeere mukwano gwo nnyo okusinga emikwano gyonna. Kubanga ye yalina solution. Yalina every answer you are seeking. Buli answer yonna gy'onoonya gy'oyagala bakubuulire. Bakugambe ekituufu Omwoyo wa Katonda agirina. Kati blessing Omwoyo wa Katonda. So, simanyi bw'olowooza akumusumba engeri gy'akoze ki gy'awaddemu ebyawandiikibwa. By the way, waliwo n'abakozesa Song of Solomon. Ekitabo ekyo mu kukwana. Ajjayo olunyiriri n'agamba tolaba kwa love. Naye ng'oli yali annyonnyola mukwano gwa Katonda. Lwakuba endagaano enkadde nkweke nnyo eri hidden. Era watotegedde mukwano gwa Katonda, okwagala kwa Katonda. Oyinza olowooza wa Sulemaani yali akwala. Oba yalina akawala ke yali ayogereza. Naye nga yali ayogera ku mukwano oguli wakati wa Katonda n'abantu. Love eyo. Naye abamu abantu bakozesezza ddala ekyo ekitabo mu kukwana, mu kusindika bu message, bu love message. Tebalina kubikkulirwa ku ekyo ekitabo. So, tusome Bayibuli, twekwata Omwoyo wa Katonda. Ebintu ebirala byonna
bijja kuba nga tebitirira. Kale oza kanitolemu katono enako batwagatandika siri ekwatagana ne kuba intercessors. Tugatandika siri y'abegayiriza anye eyo yabalondemu era batono bajogiraba. Twagala kulaba nga eri ku testimony TTV twabitandiseko dda tulaba twagala kuzimba spiritual network balina okuyaayana okwegayirira. Tugenda sharinga, tugenda soma Bible ate mbako ne reference. Sitaani alina abegayirizi naye lwaki alibadde n'abegayirizi? Kibuuzo kirya oyo sitaani ebintu byakunoga naye kakati afaaki. Naye nga munange eyo n'enkola oluusi gyatambulirako yagikopa mu kkanisa kuba ffe twebaka dda tuli mu kufuluuta tetumanyi kyetuteekeddwa kuba nga tukola. So siri gye tugenda okuba nga tutandika n'okutandika olunaku olw'enkya. Kama tukwebaza olwa buli ssekinnoomu tukuwa ekitiibwa n'amateedo era twaniza okubeerawo okwo mwoyo omutuufu ajja afugira bisibye obulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda tusabidde. Amiina. Baagala nnyo, beere bulungi.